Kizza Mukasa, weeraba omukunja waffe. Maanyiga Njegere Paulo watuleka bubi. Tukulukusa amaziga olw'okugendako. Singa wakyala gye badda ne tukulabako. Bwe yayitimuse waffe n'oyanaamiriza ng'otukookera nnyimba mu buteemotya nti ova kyaggwe bangi gye beekokkola. Nga wayigirizanga nsi eno n'okkunakuna mu ddoboozi ly'empolampola erituukamu ng'obisengeka ebigambo obutabiddiŋŋana byayigiriza batiini bakulu n'abakulembeze. Ani ataawuuba olwa ddipa okutugendako? Myaka 38 nga gya kivubuka. Simanyi wategedde Paulo nze gwendiko. Ye Kafeero Job eweema Saabankoko njeru yali ngabo ndala ennywevu mu kisaawe kye eky'okuyimba ennyimba ez'akadongo kamu. Obukunja n'eggwanga byo yabirambikanga mu gayisayisa ago n'obuyisa ebitwesiitaza okumenyera ennyimba ze yayimbako. Mbeera nkulimbye munnange nti nzimalayo. Lwasiriwala olwo olumbe nze lwannema. Lwakukyalira gwe Kafeero nga olunaakutta. Lwajwejwako so nno ne mu nnyimba zo nti lwagwagwa wala ne bukyula lubuwoomera. Lwakussa kawandali baaba nga lweterekera. Lwajjagawanya ejjuuzi wano ne lutukubbako. Luwayiiya ne mmanya onooba wambala. Be bakyafu abatuguza nga nno ebyokulya. Tewayagala ggwe lulimi lw'okudobonkana n'obayiiza nfaafa bannansi abo bibajuna. Ekyokugera ku nnyimba kankibuukeko. Ne bwe nzinyumiza omwezi nzikongokako. 27 ku kalenda gwe mwaka, 17 mu muzigo gwe mwezi. Terwazibayo nno olwo olunaku ne batubikira nti omukosi w'ennyimba Job yatufuddeko. Paulo watulekera bangi ab'emize emikyafu. N'oleka endeku gitaayo n'oyabulira ensi eno. Ne balya mmere mmwe kambabuuzeemu. Okwereba enziro Paulo mwagenderera ki? Nti mwamusanga n'ennyama mbu ey'abafu? Mwagala mukyayansi olw'okukooka kwe? So yakola bulungi naye nno n'akiddamu nti yo yali mpiiga ya nsi eno yeebadaaganya. Maanyiga Njegere waffe wumula mirembe. Dunda Kabaka Paulo oyo mulamuze kisa. Muganda waffe Kafeero ffe tukyakujjukira. Naddala abakunja kamulu wamutussaamu. Weeraba mukunja waffe, weebake mirembe. Wumula omukunja waffe naffe gye tujja.